Abatuuze ku kyalo Luwunga ekisangibwa mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono basattira olw'ekibinja ky'abafakkinyi okutemaatema abatuuze. Abamu ku bakazi bavuddemu n'embuto. Embeera gye nneewuliramu olubuto lw'okuvaamu lw'abo abafakkinyi abo. Pulezidenti atuyambe ku bafakkinyi abo kuba tuli mu mbeera mbi, tweraliikirira mu mayumba tetukyebaka era bakyatambula n'embwa ziboggola ekiro kyonna. Sula emitima gitwewanise. Era poliisi y'e Nama bwe mba nga nkomyeyo okuva mu ddwaliro nga ngenze okugenda okuwa ripooti yange, bwe natuukayo baatugoba. Poliisi y'e Nama baatugamba mutuviire mugende e Mukono, emisango gy'Amadi tetugenda kumusobola. Musajja muzibu, tugezezaako okulaba nti tugenda ewuwe atwerama atwekweka. Era twagezaako okugenda okukwata abantu be baatambula nabo bayita abafakini. Twakwatako omuntu omu naye basigala bonna badduka. Era bandika ebbaluwa n'engenda mu Kayembe e Mukono. Era bwe buli obujulizi bwange n'abantu abalala bakuba bonna bwe kuli ebintu byabwe byayogera byonna. Banteekamu okupiira okuva wano, olupiira olwo nga lwe lunuuna omusaayi okuva mu mutwe gwange okumala ennaku 4 nga kunzijamu omusaayi gwali mu mutwe. Era ebifayini abali babirina abankuba ebifayini ebyo nga ngosa olupiira olwo okumala ennaku 4. Kuno omutwe baakutunga nazzeeyo ne bagenda banzijjako wuzi, naye ekiwundu kye bankuba wano kyali ky'amaanyi. Nagenze ogenda okuddayo nga banzijjamu wuzi ezasoose, bazeemu ne bantungeera awantu gye bankuba nga waagaana okuwona. Niwe njogerera kati nkyalimu n'ewuzi mu mutwe, era lunaku lw'enkya nina okuddamu ntambule nzireyo Entebbe mu ddwaliro. Erinnya Sekyanze Emmanuel, ssentebe w'abavubuka e Luwunga. Nsaba gavumenti etuyambe ku kintu kimu. Abantu bano eno abajja okukuuma ettaka be baleeta ku bitundu okukuuma ettaka babeerenga na buvunaanyizibwa bwabwe kukuuma ttaka lyabwe kusinga oyingirira ng'ekyalo. Ekyalo Luwunga tuli wamu, naye abantu abo okuva lwe bajja ne bakwatagana ne chairman nga basuula wuwe ekimu bakikolera wuwe, baatumalako emirembe ng'ekyalo nga tetulina we tuyinza kugamba nti ogenda kuwabeera nga bagambirawo nkukuba n'ogenda tolina gy'ogenda kumpaalira. Ng'era bakukuba ogende wa chairman agamba beetondere nga bakukuba ne chairman wennyini nga waali. So tusaba buyambi, n'ogenda ku poliisi yaawa bukambuwaliziggu. Era ne mu kulonda twagenda olonda nga baatugambye tugenda bakuba chairman wanaafuna obululu bubiri ye chairman waffe. Era ekkubo bateekawo tuwulira oluusi ne batugamba nti ezennaku enkya naluli temusala ssaawa era tosobola ssala mubawulira mu bannaabwe nga boogera ekyamazima bali basajja bakuba amajambiya batambula nago mu biwato tetulina bwogerero otuuka n'ekyalo kyonna nga owulira okikooyi bukoyaga kivaako nogoba tetuli mu Uganda ffe. Ogamba nti tugendeko wa byonna osanga bakusoose dda, esooka ssente bazirina chairman ng'agamba nja kukola kye njagala. Kakati obuzibu bwe tulina mu kitundu obutengekevu bwennyini nabwo tutandise katukwekengera kuba kati babulokinga amakubo mu ssaawa 4:05 eri wa chairman Madi ne ku bikondo ne bakusanga bakubuuza ku bintu bibiri londako kimu obulamu n'essimu, okubawa essimu n'obulamu oyagalako ki. Era bakajjako abaana amasimu mu nnaku nga 3 eziyise emabega, bakabajjako amasimu abaana bagamba okufiirwa obulamu katubawa amasimu ne babawa amasimu ne bagenda nago abaana ne babata ne bakola ki ne baddeeka. So kati tuli beeraliikirivu essaawa yonna buli ntambula gye tutambulamu yonna tuli beeraliikirivu, obutebenkevu tetubulina. Ekyalo tetumanyi kiki ekikiguddemu, twali tumanyi nti ekyalo tulina kulonda omuntu mu bwenkanya tufune emirembe. Ffe ng'abantu b'ekyalo ab'ekitundu gwe twagala gwe tuwuliriramu emirembe era gwe tumanyi nti nagenda tuwa obwenkanya. Tetwamanya nti nno okuvuganyizibwa lugenda kuba lutalo bweruti kuba tulaba nti olutalo lubaluse lugenda luba lukampolampola okuva we twalondera paka kati tunaba kufuna mirembe gyonna. Ekitundu kiri mu butabanguko, ffenna tutambulira mu kutya kwereere.
LC1 zibadde nga zagwamu amaanyi kati zazziddwa bujja lulolweya mu okutuuza enkiiko z'ebyalo n'okumanya abantu abali ku bitundu. Local Council 2s nammwe muveeyo mu empowering abantu be mutwala ku Local Council 1s. Abachairpersons be LC3 mwe mukulira insecurities, mwe mukulira okukuuma eddembe mu magombolola gammwe. Naye kiba kya nnaku n'olaba nga ate ssentebe wa LC3 ate ye yeetabye n'abakozi b'ebyambyone okutulugunya abantu mu bitundu bwe. Tugenda ku cleaninga tewali muntu alina immunity mu mateeka. Ne bwe mbanze RDC nga nze nina omusango nteekebwa mu maaso g'omulamuzi. Ne bweba chairman wa LC3 ojja kuteekebwamu, ne bw'onooba wa poliisi wennyini ng'ate gwoleta insecurity era nawe tujja kukwatako ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Era mbategeeza nga bannamukono tugenda okutandika okutambula nga tukola security meetings mu magombola gaffe gonna 18 mu town councils 7 ne mu municipalities. Bwe tunaamala tujja kukka mu miruka okulaba nga tukilininga buli mpulunguse yonna ebadde edduka okuva e Kampala, ebadde edduka okuva e Wakiso ne mu bitundu ebitwetoolodde ng'ekozesa chansi ya mukono. Tulina tiimu mpya tugenda kusituka abo abali mu land grabbing nga balowooza nti mukono tejja kubasobola, tewali muntu ali untouchable. Mulina connections but we shall break your connections tubeere nga tukola ekintu ekituufu. N'olwekyo ng'akulira ebyokwerinda mu mukono tubadde tubikola but we are going to come back okulonda kwakoze eki kwawedde tugenda kukomawo era nga tuyita mu bakulira ebyokwerinda ofisi ya DISO, ofisi ya DPC, ofisi ya RDC, ofisi ya CO, that is AMI. Tugenda kutambulira wamu okulaba nga tunyiza ebyokwerinda. Kulwakatona n'ensi yange sigadde ndi Hajati Nabitaka Fatuma ndisaba RDC owa Mukono district. Tuzze tufuna cases za assault oba okuba okuva mu bantu ab'enjawulo naye nga ensonga eyo tugiriko nga 28 omwezi oguwedde atwafuna okubibwa kwa victim ono eyatugamba abantu bana abamulumba ne bamukuba. Ku bantu abana abo be yatugamba twakwatako abantu 2 era bano ne tukola okunoonyereza okukakkana nga basibiddwa mu prison eya Kawuga nga lumu omwezi guno era twafuna report eya assault oba okubibwa nga twagala okugumya abantu tukola kyonna ekisoboka okulaba nga obubinja obulumbagana abantu ne bubatuusaako obulabe buvaawo tubusaanya buveewo ng'era tukola butaweera okulaba nga bonna abeenyigira mu kukuba abantu abenyigira mu kukola ku bantu effujjo mu kyalo Luwunga bakwatibwa amateeka gabavunaane nga wabula kye tusinga okubasaba okubeera abakakkamu ate okukwatagana awamu n'ebitongole ebyokwerinda.